Santa kusanga. Ali musanga tayebase. Leka tingamba ku bya Antonio. Antonio mwana byaganye. Nagezaako n'ekirowoozaako n'enkifumitirizaako naye byaganye sobola mwagala. Naye webale ku buvunaanyizibwa bwe. Atuddeawo nkulowoolezayo kasi. Sweetie? Kuki? Kisinga mukwano gwange. Yeeta. Kati gazwayira Antonio. Tatonyiiza. Tugamba Antonio mbadde simulaba bambadde simumanyi okukakuwa. Ale nze kangende mugambe wa kampadde ate ki? Tashibe binkwatako ne bamugamba ate nze binsala. Oba onkoledde olunaku lwange. Ebintu byo sijja bisobola. Ale nze kangende. Owaayisebo nze nkoye okuterekeranga emmere olujja n'otuuka omuntu n'akuwa emmere ogisimamu busimbi fooko emmere oyonoona nnyo noono kiki ennaku zino wabaaki simanyi omala okuddayo n'owekatankira ebyokomando byo otugambanga munnange ne tutayonoona mmere yaffe oli mulwadde Chichi. Ndio kuitegemea. Ina racha sijitegemea. Mbulira okubanga ndi mwanyi. Nizuja nze ngomu. Hata bizibu ky'omuntu wabira ne bizibaso abigamba kubanya. Wabaaki? Watomera Chichi. Sina kujja bisobola. Ate lwaki sibisobola? Mbuliraako mmanye ndaba ndi mwannyoko. Lwaki tomwamba? Nange emmere ya nnaku zinene teyeetaaganya kuzannyisa gwe bintu tobiraba? Wenna wenna tutegeerekeka otugubadde wenna oyongobedde kiki? Towali. Ati towali biki? Anti nyina ensonga zange nze ng'omuntu. Nsonga ki ezo z'otosobola kwanja buli omu n'azitegeera? Anti ensonga zange ng'omuntu. Abaddewo wano mu kompyuta Guy abadde akomyewo okumanya simanyanga Antonio ambulira Antonio nga bwasula obubi simanyanga ayagala ansa bumuddemu maawe atandika okufuna ku tulo naye nsoboza nga mbiwulira nze mpaka sinza ku muntu ogwa Jekenini. oyo Antonio tokyayagala adumufaako. ali mufuddeko ggo ansa asibate yebase biki naye nze nga sibifaako sibana biwulira nga nze kwenfaako omu yekka Tokyayagala kufana ku Antonio nkulaba omufaako. ali mufuddeko ggo abanoobi naye akomyewo okukima ansa naye nze omanyi ansa gyemuwadde muwadde ka sweet Kati nkulaba gwe atandise n'okugaba ebintu. kati naye kaswite kalina tekagenda okunsala bannanga nze muwadde just ategeere nti nno nange gyendi katala akaswite ako kemuwadde agenda atandika okundowoozaako agambe omwana ampadde kaswite oba kati ampadde kaki olaba agenda atandikirawo okundowoozaako
Niba naisimanyi nakyagenda kunziramu nze bannange. Simanyi naye Olowooza ye alowooza kyo kimugambye nti n'omwagala. abanno kati muntu mukulu ajja naye kiraba nti nno ajja kulaba golo yange. Weeri nti mumwagala. Niba naisimanyi naye asooke ngende neewakemuku katono. Ndowoozeemu engeri gye ngenda okwogera naye nkya. Bankulaba okoze embuzi. Wafumbye kamere. Ye twafumbye. Naye sisita munyiivu nga weekiwulira. Munyiivu kwanini? Kuggwe. Kati embuzi. Okera ku makya genda. Todda tolina mulimu gwonna gw'okoze. Tosoma wadde nane ku bitabo. Ye kankubuuza. Nga nsomera ki? Ekisooka eyaleeta okusoma yafa dda. N'okumuzika simanya gye bamusika n'amagumba ge gaggwawo. Kati nze mba nsomera ki? Ate nga tokimanyi nti n'okusoma. Gwe enkya n'eggulo aba ayita baafa n'okufa. Kati nze simanyi lwaki mba nsoma ebitabo lwaki. Lwaki oba osoma ebitabo nga tokimanyi nti n'okusoma gundi okuggulirawo mu maaso? Nze byonna ebingulira mu maaso nabirabye. Kulya na Parkins. Ate mwana nafunyemu ekibuuzo genda omanyimika tosimuka nina ndinonatumanyi naye omuwala yangaze nti interest ye yonayona enyingi biri mu Antoni. Sokoleke Milka girlfriend wa Antoni yake. Kyabulabe. Kyabulabe. Nze nkoye Omuwala mwesonyiwe mwesambe. Kuba Antoni yewaanaati. Bannange sisita olabanye ekadirakola nti naye bituufu. Bisi bituufu. Ebyokuleeta abasajja wanyiivu. Ekyo ekifaananyi alaga kibi mu maka muno. N'aleeta ono n'aleeta oli. Bannange mugambeko gwe mukwano gwe. Ni mukwano gwe naye nange efubye mugamba tawulira. Ate n'omuwagira mu byakola si bituufu. Agambye Ndowooza mamu n'amugambako n'ategeera kubanga byomugamba nemubuulirira. ate luli namulaba ng'ali awo n'ofumbo n'amugamba amusimanya n'amugamba nti neera ebya bbaluwa nze nabawulira nga babyogera naye ekifaananyi kyalaga ekyo si kituufu. Nabalabaawo ofuna najalambuuza naye kaaliwa ne mumwagirira ne mumuleeta naye nze namulaba Gundi tomugamba sisita. naye ekifaananyi ekyo kyalaga mu maka muno kibi. Kibi naye tomugamba sisita kuba abagenda mugoba bugobi wange tomugamba. Nze wekinaayitibya nja mumugamba oba gw'otidde omugamba. Gamba kakumeka naye sisita naye nakomugamba. Namugamba bw'oba otidde ate nga yagwa mukwano gwe bwe kimu kyogera babiri nze mbalaba. Tali seto mpenzi. Antonio mubanja sente zange. Yankozesa kyokka yagamba okunsasula. Naye ebimusumbuwa kati nyingi ate. Kati nga biki ebimusumbu? Mpikiremu. Oyo muleke. Muleke ebipale bya kati. Muleke. Ate muleke. Leta. Tukano. Mwana n'efumbiramu. Nange nesinga byamwawo. Nange nemwefumbiramu. Kati awo bw'otulya. Sokolinde kukadde mutuli. Onna luzungu. Agende wa. Muzungu yagenyeyo. Kale interest nakifunamu nze. Simu.
Uzagala nkola. Sawe gali. Kiki kyoyogera naawe? Gwe tokimanyi nti bano ba Luganda bayinza okuyinza okubaviirako okwettinya. Kimulaba gungidde wanta amaggo olina olugezigezi mungi. Awo naawe kyekituufu gwe tokiraba. Amaggo wakutema kasita muli ba Luganda wakutema kale wakutema osaba. Ddamu ekibuuzo kyange wakutema osalwa. Kale bye. Genda. Tuli ndi mu teke yange maani. Teke ki? Waliyo FDC NRM ne people power. Kati nze nnonzeeko. Nnonzeeko twala mmiruka. Ate tankubuulire. Ngenda naye. Miruka wo nayenza Antonio wansasula. Ngenda na Antonio. Kale bye. Wa Antonio kyali wange nze nkamuddiramu. Towulira. Imwana ekiki kyabaki. Oyo awo. Omi poli gwotu gala dia kalaki. Kala mutira. Pale kiri awo naawe tekiina nakala. Eba ddaabyo omugamba bye. Gwe nnyabo. Ova ludda. Kale naawe gyeba. Ovaako ludda wa? Gwe bw'otambula toyogera. Ennaku zino ki ekikuzunza? Ye ozunza ki ekyo? Yeena yakugamba nti batambula nga tobabuulidde bantu. Kati bwe emmotoka bwe zikkoonera eyo nga tetumanyi gye walaze. Siri mu mmotoka nawe kimanyi emmotoka basigala. Just nvaako awo kumpi wa mukwano gwange. Naye oba ennaku zino ozunza ki? Ewiiki eno yonna ogimazeeko otambula. Ekisinga okunnuma otambula nga tombuulidde na gy'olaze. Nga tombuuliddeeko otambula butambuzi n'ofuluma n'ogenda oli kyetwala. Wano gwe ofuga oba gwe nnyini wano. Oba ennaku zino ozunza ki bannange? Kyekyo ekikuwuuba ennaku zino. Kale nno gwe nkubuulire. Wano tebigenda kukola. Bw'oba wuli oyagala kutambula, genda ofune w'ozimba. Ozunge nga bw'oyagala ekyalo kimalako, okwate n'ekirala nga si wano ewange. Wano ewange tebakolerawo kasasiro bw'atyo. Gano amako ga kitiibwa. Otandika otyo gakoleramu ebyo. Wafuusa kireereesi, muzunzi wa ku kyalo. N'otambula, okedde ku makya, toyina wadde kye waakoze wadde akatono bwe kati. Kati olwo nnyabo nkujjulira emmere njikuwe. Semaka wa muno. Omwana omuwala otambula otya bw'otyo? N'okeera kuzunga, gw'amanyi, tonaabye nako, kwegamba wenna ofaanana bulala laba bw'ofaanana. Wanaabye ddi? Kale n'omulya bwawoza mbu ku makya. Omwana omuwala anaaba emirundi emeka? Wanaabye emeka? Bw'onaaba guno ginaaba giweze 3. Wabula gwe nno okubuulire olabika onnemye. Togenda kunswaza. Toyina musajja obeera ng'ozungirawo. Ku mukwano gwo nga bo tebajja kulaba. Naye nno gwe nkubuulire. Ebyo byonna ebikwewaza nja bitegeera.
naye lowooza mbwe nabitegeera ki ekinaabaawo. Kusekeredde ekikwewaza kijja kukka era baba kusigula bakulimba bakuwabye. Omwana omuwala tatambula kirwaki tobeera waka? Kyekikuzunza ddala. Okusinziira ku bigambo byempulira dda essuubi. Kati naye byotandise ebyekisiibo. Nze kyembadde nteesa nsobola okukufunira omusawo n'akuwa akati myuka wanaakawo bajja kukamukuuliramu ensonga. Olimba? Just nze nfunirayo shillings 5,000 gyokka. 5 gyokka? Gyokka. Nantya kati kukakola katya? Myuka aba agenda kukuddira webakakuwa n'ofunawo kateeka niye wakagiye aba agenda kukuddira. Wiiki oba mirembe gyonna? Emirembe gyonna. Kitu osubire kafuna lunaku ki? Nze wofunira sente nakati tugenda. Nga tugenda ng'omusawo akuwa akatiiko. Boka muteekawa. Naye nga bikola. Ebyo bintu zinali mbiwakanya. Naye nina kyali wange bakka. Ne byamukolera. Mpaka nakati akyalina owuwe. Era nawe we tuba tugenda essaawa zino tugende. Kasita bangu ina shillings 5,000. Tujagera 6. Nze kasita nze wendi obudde weebuli.